Thank you so much for joining us on this day when we celebrate 7 years of the show. It was the 13th of October 2014. Yeah, when we started twayingira obwekityo mpola and mukama badde mulungi gye tuli show ekyatambula tulowooza ate bingi ebikyaliyo okuyiga mwena ababaddewo twongera okubebaza and we congratulate you for being a part of the show. Abagenyi baffe bonna abatambudde naffe yonna gye tuvudde nammwe mukama akibabalire. Welcome to the show once again. Leero 13 nga bwe nkutegeezezza happy birthday to okay, happy birthday to Isaac, to more years of being a great soul. God's favor upon you from Teddy and Irene. Bakwagala nnyo, bakwagaliza birungi bireere Isaac. Also, happy birthday returns to of the day to baby Tasneem. May Allah continue blessing you on this planet. We love you so much. I'm Farouk from Seta Boate. Baby Tasneem, happy birthday to you. Happy birthday, Mami Josephine Nabagesera. Gets greetings coming in from Jaja Eva Mumpole, Maria Naira Kalunji Wanyana, and all the entire family of Bosega, that may you blow 1,000 candles. Yes, Jaja Josephine, happy birthday. Also, happy birthday going out to Eddie Mugamba Jr. in Doha, Qatar. Now we will know back to me denyo era bakwagala nnyo. I saw Liza Nantale somewhere on Facebook. Also, happy birthday to you. Nabalala mwenna nga leero lwe mujja kuza amazaalibwa tubagaliza birungi bere. It's a no birthday today. Olunaku lwateekebwawo okujjukira oba creating awareness ku breast cancer. It's a no birthday today. Tekitegeeza nti tambula ng'ogenda ogalese gagende nga gawuba. Yes, it's a good day okujjukanya nti ekirwadde ekyo gye kiri. You can pass by the hospital oba clinic bakebereko okulaba oyimiridde otya mu mbeera eyo. Sometimes those things grow inside our boobs naye nobanga tokinotisinze because they are not painful. Sometimes naye bw'okwatakwatako oba owuliramu obuntu oba oli unusual, you have a reason to get worried or you have a reason to get concerned. Ogendeko omusawo akonfirming kiki ekigenda maaso. You can celebrate that day that way, not necessarily moving around without a bra. Welcome to the show once again. My name is Farida MWASUZE MUTYA. Okay, Mama Josephine Kasato, gwe tulina omukisa okukyaza ku lunaku luno olwaleero, ye President wa Mothers Union wali e Namirembe. Atera okujja wano n'atubuulirira era ne leero y'ensonga yetuleese. We are asking and wondering kiki ekyasigala mu maka that people no longer trust each other, that distrust, mistrust eri mu bantu nyingi nnyo, and when it comes mu maka ebiseera ebisinga kiba kizibu okutebenkera. Tukwaniriza maama nange gye baliko okubeera ku MWASUZE MUTYA. Okusooka njagala okubayozaayoza olw'okuweza emyaka 7 nga puroguramu eno weeri ng'ezimba emibiri n'emyoyo gy'abantu ab'enjawulo, ate n'okwebaza Katonda eyawa ba vision bearers okulaba nti puroguramu eno ebeerawo. Of course ne TV eno. Amen. Kale twebaza Katonda olw'ekyo. Weewaawo ndowooza tweyonesa tutambuza another 7 years. Tusabe puroguramu eno ebeerewo not only 7 years, yeyongerereyo ddala kubanga generations zijja ne zeeyongerako. Kale katusabe Katonda affe omwesigwa, tukusinza, tukugulumiza, tukwebaza kubanga okusaasirako kubeerera emirembe gyonna. Twebaza kubanga gwe wateekawo emikutu egy'enjawulo abantu bamwe bategerera by'oyagala era n'okubikola n'ababikola. Tukwebaza olwa TV yaffe eno NTV, tukwebaza n'olwa puroguramu eno MWASUZE MUTYA, abagiteekateeka, muwala waffe ono agituweereza, bannaffe ababeera ku kamera, abateteeka nnyo okulaba nti ebeerawo,
ate n'abantu bonna abagiraba Mukama tukwebaza kubanga ekutte ku myoyo gy'abantu bangi n'okubakyusiza ddala. Twongera okubasabira okusooka byonna obawangaaze, ekyokubiri Mukama obakuume, ekyokusatu Taata obawa amagezi agayongera okukola ebikulaakulanya ensi yaffe eno ina motto egamba nti for God and my country. Tukwebaza olw'abantu bonna abatuddeko wano wetudde ne boogera eri eggwanga ebintu ebibajje ku level emu ebibatwala ku level endala. Twongera okusaba Mukama yongera okuwa omukisa Farida ono ne bonna baakola nabo wano, bannaffe ba editor, abakwata kamera, abatambulayo mu community, yongera okuwa omukisa NTV, yongera okuwa omukisa abantu bonna abatulaba, yongera okuwa omukisa eggwanga lyaffe lino. Tusabye ne twebaza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana Omutukuvu. Amiina. Tweyanziza nnyo essaala eyo era kati batumireko ababiri emabega eyo abatalabwana nga be making these things happen. On camera is Adam. Adam, salam alaikum. Thank you so much. Producer Betty Kakulu. There is also Peace. There is Rose Nampija. There is everybody that keeps or makes this happen. Congratulations once again. Wow. Obuteesigang'ana nga bususe. Nga tunanagenda buva kuki tusooke tunyonyoke obubonero obulaga nti kati wano waliwo mistrust. Obubonero obulaga obusooka bubeera ku buntu bwennyini. Omulaba omuntu nga tuyinza ogamba nti ndabira ku kinti waliwo obuteesigang'ana. Obuteesigang'ana buno Farida obulaba ng'omuntu yennyini gw'oli naye oba nkuyite kubuukabuuka si mutereevu. Kankozesa ekigambo ekyo nti ng'omuntu si mutereevu, si mutereevu mu byakola, si mutereevu mu byayogera, si mutereevu mu ntambula ze. Kakati awo otandika okulaba nti si mwesigwa. Obuteesigang'ana buva ku muntu okubanga si mwesigwa obanga teyeesigikiddwa. Oli tayiza kubanga gw'olabanga byakola si bitereevu, tebiri straight. Naye nga yabiraba biri straight. Nga birina straight. Biri straight naye nga gwe muli oyinamu akako olaba nga tebiri straight. Toyinza kuba bw'obyagala abikole si bw'abikola, therefore they are not straight. Bw'wandyagadde abikole si bw'abikola, si gwe wekka ne mwennanga bwe muli mu kigambo kye tuyita amaka. Oluusi ne mu community mwe muli ng'era n'ensonga erabika bulungi nnyo. Kakati ogenda okulaba nga ekyandibadde kibayamba okubaako eddaala lye muvaako okutuuka ku ddaala eddala tekiriiwo. Kugamba nga bwe nga nti ng'omuntu si mutereevu mu byonna byakola. Tatebenkedde. Omuntu waba tatebenkedde taba mwesigwa. Takola ekyo munne kyamusuubiramu. Obufumbo buno Farida tubutandika nga tuli bameka? Babiri. Era mu ntandiko eno kyosookera ddala okukola oli ayinza ogati maama Kasaato mpulira nga omuwala oyo mwesiga. Farida nonga nti mami mpulira nga mukoddomiwo mwesiga. Omanyi nti akagambako ke ka building ebirala byonna mwesiga ajja kundabirira, mwesigwa ajja kuyimirira nange, mwesiga ajja kunnyongerako mu maaso. Kakati omuntu ono n'agenda ng'atebenkedde. Naffe abazadde ne tukuwaayo nga tutebenkedde nti bannange omwana waffe agenda tumuwadde omuntu gwe twesiga. Twesize omwana waffe atugambye nti bannange ono mata ono agenda kuyimirirawo, bannange mulabye. I don't doubt this person as per now. Kati awo bwe tuzimbira obufumbo ate nno mwana wange si bufumbo bwokka. Bwe tuzimbira ebintu bingi, obwesigwa buno buzimba ebintu bingi. Farida okwesiga n'otuula mu ntebe eyo Farida tumwesiga ajja kutambuza programu eyo abantu ebakwateko era ebakyuse. Simanyi olaba obwesigwa. Kapito wange mwesiga nja muyingiza ekikuubo. Kwegamba ekigambo ky'obwesigwa kinene nnyo. Kati bwe kijja eno mu maka, kubanga amaka y'entabiro y'ebikolebwa byonna mu nsi, kirina okugaziwako n'okugejja n'okuvaayo impact n'evaayo. Kale nno bw'ogamba nti mami kyo kiki ekisinza okuleeta obuzibu, oluusi tutunulira omuntu ono akuza atya, azimbiddwa atya, gy'avudde ekigambo ky'obwesigwa babadde bakivaluwenga kitya, abaffe gy'akolera mwesigwa. Kati ebyo byonna Farida gw'obimbuulira mami. Omuntu asobola okuba omwesigwa ewaka nga ku mulimu si mwesigwa, oba n'abeera omwesigwa ku mulimu nga kikyangu nnyo. Ekyo ekigambo tekiteera kwekweka, ebeera character. Yes, buli w'obeera kiwaguza.
kubanga jjukira ku mulimu kuno munyumyamukko ogenda okulaga nze neekali mulowooza nkoowayo nnyo sekasitansula ebbiri kameeza ne mmanya nti ninamu omutwalo gwange gwamulokoni nga basaliddeko ne kacumbali saagala kumanya abinyumiza ku mulimu kakati nabado batandika omwejjamu obwesigwa kuba ate banyumiza bo bafuba okulaba nti they save for their families so toyina bwokyawula n'olwensonga eyo tekiriko two ways buli era I can compromise the trust. You can't compromise at all because I am here surrounded by such people. Kawaguza wali nenjireta nebaya n'olwensonga eyo bwe tuyingira mu kigambo ky'obufumbo ate lwe tusinga okwagala okulaba element y'obwesigwa kubanga oba toli mwesigwa nabaamu maka ng'evaayo ne katonda we kisooka toba mwesigwa awo katonda bawamuvaako dda kubanga nze bwe ntunulira nti omuntu bw'ataba mwesigwa muye muba mwavaamu entiisa ya katonda kubanga omuntu bw'ataba mwesigwa aba takyaswala nga takyalina kyaswalira kafansonyi era omuntu agatase sikyaswala ntunulidda yanswala kakati omuntu bw'otuuka ku leve eyo oba munno mumazemu obwesigwa tokyamuswalira kitegeeza you can do anything oba okikoze na maidi oba okikoze na asikaali oba okikoze na driver muggwe temuli mbala yakuswala olaba obwesigwa bw'obusuula ate kibi nnyo omuntu obutaba nansonyi era oyinza okutunulira nga butuukamu abantu abatabadde beesigwa ku kigambo ky'obwenzi kuba obwesigwa bugazi nti ogenda okulaba nga bwe yavaamu embala y'obutaswala alaba nti having sex with a maid is normal n'abalala babikola naye ne beerabira nti abalala si ye gwe njagala nnyo abatulaba bategere nti no gwe si gwe balala gwe mukyala kasaatu wakubuuza enkoze eki yesi mukazi kiki kyoyina naye bwe twali tutandika obufumbo buno what did we talk about enali sinnamulaba kwegamba buli gwonoolaba gwogenda naye oluganda ekisoko omundeetedde ekyokubiri ojja kugwa mu bizibu bingi kubanga abamu n'abaana ojja kuzaala abatali babo era kintu kino kiyisa kitya munno by the way gwe munno bw'aba yakikoze muli gwe wulira nga okyamwagala ekigambo ky'obufumbo buno kikka ku mutima kubanga musho yalinga bingi nga n'omubiri kweguli kakati guno gwogenda ogabaagaba wano na wali munno aba akyakwesiga when it comes to health Farida, let's be realistic oba okyamwesiga sikwesiga nja kubeerawo naye nga muli mu mutima menyese yes ate bwe mmala okumenyeka ate bwe nkwesiga mu department emu chances are all the other departments kakati omutima guno ogumenye abamu kye bakola nagamba can I come for tit for tat yawo watandikira era oluusi bw'oba otunuulira abafumbo kukati oyo yammenya omutima sikyamwesiga bw'oba oyogera nabo olaba ng'akugirayo kale n'akola kino n'ensonyiwa ku buli ludda nno kubanga oluusi tutunulira nnyo abaami niyo oluusi n'abakyala bangi bamenya emitima gy'abaami basudde obwesigwa oluusi ng'ensonga tezitowanamu naye kakati ogenda okulaba nga omutima gwa munno ogumenye n'agamba kati nkole ki ekiyinza okunsasulira omuntu ono naye akitegeere bwe kiruma bwe mutuuka nno okweyolevu abo bamuwedde ziba zakwabika mipiira era abamu babikoze ate oli alumiddwa gwe bakozeko tit for tat ate alumwa nnyo anti omuganda yagamba nti kyenkola bannange saagala bakinkole kale nno nze mu ndowooza yange nandirowoozeza nti nno munno bwakwesigwa ku ntandika tuwabeerewo measures ezisigala nga zikuuma obwesigwa buno naddala mu kintu kino kyetuyingiddemu ekyobufumbo kyetuyingiddemu ekyamaka waliwo can you have a sustainable plan nsigala ntya nga munnange mwesiga nga bwangamba nti mu butuufu ndi mu jjaamu okkiriza nti ddala sikubera wa traffic mu bitundu awo mubuuza kiri tekyetagisa luusi nakuba kati zino essimu zammwezi ezikebera buli kimu mulina bwe muziseetinga ng'omuntu akulimba bwali efootpoto ng'omulaba wali mu katwe gwe mwennyini ng'omulaba wano you get that atudde wannaalongo balya mmere oba alina n'amuyita daddi mu ngeri enseeneekerevu olw'ensonga eyo agenda okudda akunyumiza ejjaamu bwamukutte nti naye kalera boono ecupa weziviirayo nga bamwakuleka amwakuleka n'aplaying along naye n'akwetegekera mu ssaawa ze naga nti lwanaagwa mu gaapu zange oyo tajja kukyagala obwo bwonna kusuula buki bwesigwa naye Farida tuyinza okutunuulira kiki ekiviiriddeko abantu baffe
oba omulembe guno generation eno bogirabanga bwenjiraba okuba nti ate ebikwatagana n'okusuula obwesigwa birabise nnyo kati luli tubadde tugamba afa abaludderuddeyokko abamazeyo kati nze mazeyo 28 congratulations thank you ofumbye ate ng'okyali kibbebi kitegeeza tokulusanyizibwa omwami wange nyambye n'akuuma obwesigwa nange nenkuuma obwesigwa kaakati ffe abantu bebadde batunuulira ti abo bamukyala Kasata abali mu 28 era kali ogenda okulaba nga bitabusa ekiri waffe nakyo kika nzize nga mpuliriza story ya banadini wagiwulidde nagiwulidde n'endala zonna ezijje ziwerekeraawo zimanyi bulungi nnyo nga wabaddewo okusuula obwesigwa kakati abavubuka mmwe bafarida abandi badde batutunuulira eno netugamba role model wange ye maama Kasaato era bwe mpulira nga nfunye ekizibu kyonna when I talk to that lady manyi I'll cool down njasiga nekyaŋŋamba njakuba ogenda okulaba nga n'ekiri ewaffe by the way kibi nnyo n'okusinga ekiri ewuwo kakati awe tulina okuviirayo era njagala kubeebaza nga ttiimu mwasuze mutya okujjangayo mbadde buli lwenfuna ekisa ekiraba abatudde mu ntebe muno mwentudde I even get my notebook nempandiika kubanga buli atuula wano agenda okuva wano nze nga nina kyannyongeddeko manyi n'abalala abali eyo bwe bali kakati kyembadde nzijayo nti bwe tutunuulira abantu baffe ffe generation yaffe netutunira neyammwe ate eriyo n'abatandika obutandisi abali mu muliro omuyitirivu nga yagamba he can't do this to me, she can't do this to me. Abantu bano tubayamba tutya kubanga along the way oba amaze 28 oba 25 afa obutuka paka mbawulire akasuka empeta agamba omuntu gwabadde abeera naye n'amutuuma ekinnya kati abe 28 25 kasita bitabuka eno ne tubadde tunakuyingira tutandika okutya kati olaba munno omufuna nga olwedde olina mistrust tolina nnyo kyamanyiko talina kyakoze you already mistrusting them nze bawala bange you actually mistrusting the institution itself. Abali mu myaka egyo egitandika lumu banga nti kati mami twagala kusalako nemba wa akafo bansaleko okusalako banga mami twagala kusalako bajjo babulirire obatuze mu nsonga mujje mu nsaleko ne banga mami kino kyetulaba kitumazeemu amaanyi gwe obadde otugamba tufumbirwe abaami bano tutandike empola tukole nabo naye abakoze nabo bonna ng'amannya ge babayita gatumazeemu amaanyi nga ba endinze apu nga njo ezitemyanga omuntu simwe bali ate bazizimbidde balala mami tetubitegeera nga mu butuufu batuufu nga waaliwo okusuula obwesigwa era kakati ogenda n'osaasira generation eno era tulina ebyo tulina okukola oba tunaakola ki ne Katonda tulungamye okwagazisa abaana baffe okukakasa nti ddala abantu basobola okubeerawo mu bufumbo nga beesigwa. We need to do a lot. Babwagala babuyingiramu naye kati bakugamba nti tujja naye just naye tebeesiga kye bayingiramu kugamba obeera n'omuntu ogati bannangera bakoni ono naye ng'olina muki obeera ogamba talina kye yakoze essaawa yonna akyuka kugamba why omuntu lwaki abeera ku bunkenke obufaanaganako bwe butyo kigambo kya bwesigwa ekibuuzo kyewalese nga ekintu kimu kyokola mu nnonze kigenda ku affectinga abantu abalala 8 10 30 5 bagenda kufuna okutya kakati ate eriyo abantu ababeerawo nga bannammwe gwe basibidde oluwuzi ogamba nti nze bwe njogera ne Farida nambulira ekyo bwe yakiyitamu nja kuguma bwe njogera ne maama Kasaato nambulira nti ekyo yakiyitamu nja kuguma kakati maama Kasaato bwe kiba nga teyeta kiyiseemu abantu 8 bonna ne bagwa njagala kusaba kugamba ate Farida kisoomooza kubanga oluusi oyinza okulaba nga omuntu atudde ku bomu ngagamba nti enough is enough nga munno asudde obwesigwa mu byonna mu kulabirira famire takyali mwesigwa mu byayogera byonna takyali mwesigwa mu byakola byonna takyali mwesigwa kugamba nga kyenkana oli ku death point kubanga you are covering the picture abeebweru basigale nga balaba naye nga omuliro gwoliko scenario eyo ogirowoozaako bwegamba nga gwe oli awo omanyi balina okutulaba omanyi balina banaawulira batya and it is very common kakati ng'oli ku banaawulira batya naye ng'ofa
era ogenda okulaba ng'omuntu alwadde, ng'omuntu afunye stress, ng'omuntu ali admitted, bw'ogenda okusoggola ekiri munda eyo nga yaguma nnyo, nga yaguma okutuuka ku kitagumiikirizika n'agwa mu kyatandiguddemu. Ate ne tutamutaasa sometimes kuba tetwamanya, kubanga oluusi tuba twamanya. Omanyi ebintu bino twagala kukiyingiramu, oluusi ne tukiyingiramu naye nga si mu bukugu. Omanyi si buli kansala nti kansala, ate ensonga ezimu zeetaagako obukugu bw'abakugu ne mu byobufumbo. Kubanga gweoyinza okugira guma ojja kuterera nga kyomugamba okuterera kyabadde kyetaaga kulaba musawo amuwe n'eddagala, tekijja kuterera na bigambo bugambo ki byokka. Kati nekyegati gwegumiikiriza omuntu oyo ajja kukyuka mu mazima ga Katonda mu ggulu n'atakyuka, oba n'akyuka naye nga mu nkyukakyuka enkyukakyuka gyakomyewo nayo nzibu nnyo, toyinza kumalako nayo. Ekintu ekyo nakyo tulina okukitunuulira. Ogenda okulaba nga omuntu aweddewo, omuntu tumuziise. Oba si ekyo Farida wange bamunzirizza ewange, twala wakuza bubyo, kiitu kyo kikyo kidiba kidda waabwe waakyo, naye ani akidibiza kituusa ku ekyo? Ajja kugaa kyekyedibiza. Naye bwe tutunuulira ekigambo ky'obwesigwa buno Farida, tutunuulire bwe twali tutandika nga bwe twatandise program, biki bye wasuubiza munno omwami bwe wali otandika obufumbo buno, biki bye wasuubiza munno? Nja kwagala, ako ke kasooka. Ngenda kuwa omukwano mboguyita muhabbati ogw'ekimmemmette. What happened along the way? Kiki ekyajjawo okusuubiza kuno omukwano omuyitirivu gwe wagamba? Kubanga nze omukwano guno tegwetaaga capital, gulimu gwe mwennyini, ebirala ne biwerekera. Munno gw'otakyaguwa ate ng'ewalala yonna ogugabayo, ogumansamansa. Ako koyogedde ke kasinga okunyuma, omansana mu manse. What happened here? Mansa nange ompeeku, naye ate nze n'onfiisa ddala. Biki bye wasuubiza omuntu ono? Kubanga bye wasuubiza bw'oba tokyabituukiriza, ebyo bye bisudde obwesigwa. What changed? Abayimbi bano bamanyi okuyimba ennyimba, naga nsuubiza ebbere ne bwe lifuuka sitokisi era olisigala okyanjagala. Kubanga mu prosesi y'okubeera ffenna bingi bikyuka, and for your information Farida, n'abaami bakyuka. Lwakuba bagenda ne beerabira ti bwe wali si bw'okyali. Olw'okuba nti ffe bambi bwe tukyuka tulabika nnyo, kali kafiga akali akali ka potable, kwegamba nga tekakyalabika nnyo. Naye ng'ate naawe ng'omwami olina by'okyuse. Naye the fact nti okyali ggwe mwami bakiddaawo, nga gwe nalayira, nga nange nze mukyala bakiddaawo ali awo, kakati ffe ababiri lwaki tusuula obwesigwa? Maidi ne bwaleeta akatunda kano n'akateeka ku mmeeza, asigala maidi. Nayagala kiri ky'otakyali. Oyinza okunnyambako kubanga bwe tuba twesigaŋŋana, nkwesiga ombuulire nti kakati nno mukyala bakiddaawo, kino na kino na kino tokyakiri. Tuyinza kukola tutya okulaba nga kibaawo? Waliwo lyenjoga okuze. But was I supposed to be static after marrying you? Bwe nkula g'osigala ku myaka gyalo lya 3 oba 24 kwe twatandikira, ani asigala nga takula? Katugende tumunoonyerezeeko mu byafaayo. All right, Muchala Josephine Kasato is the President, Mothers Union. Katugende tumulemu katono nnyo tukyagenda maaso tobaawo. Okay, thank you so much. Number yaffe kwoyinza okuyita okwetaba mulamu gwa leero is 706 14 19 98. Okumsobola n'okuweerezaako congratulatory messages is 7 years of MWASUZE MUTYA. Yes, we'll be reading some of them. Tulina Muchala Josephine Kasato twogera obwesigwa oba the lack of it
mu maka gaffe mu bafumbo. Koze tukomyewa buva kuki munno from the start wamusuubiza so wamusuubiza bw'otatuukiriza bw'otandika bivaako afunamu okutya omutima gufa kubanga bwe wasuubiza ku ntandikwa kubanga nga bwe nkugambye Farida nti tutandika babiri nja kwagala nja kunywererako kakati okwagala bwe kukendeera kitegeeza osudde obwesigwa okunywerera ku muntu ono bwe kukendeera kitegeeza osudde ki nja kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange n'otatuukiriza kakati era n'obeera nga eri omwami wo oba eri omukyala wo obuvunaanyizibwa tobutuukiriza oluusi oyinza okulemererwa nga waliwo ensonga naye kisobola okuba continuous nga kafuuka kagenderere nga n'abaana bamanyi ani yakusuubiza text book kyakabana eyo naawe girinze wesiba nnyo okumanya dadi omwesiga kale katulaba baana agikwa mu mazima ga Katonda muggulu wiiki ya text book neggwako nga dadi tagireese oba mami takoze eki ani yakusuubiza olukiteteyi kya Christmas mami bukyanga atusuubiza kamba jjukize mujjukira bwe yatusuubiza wano engatto mujjukira bwe yatusuubiza kino wano mujjukira kugamba bagenda okukola lisiti y'ebyasuubizibwa gwe nga totuukiriza nga mu mazima ga Katonda muggulu tewali kyatuukirira naye nga indicators zonna eziraga nti obusobozi kuba abatula bayinza nti omukyalo oyo tamanyi nti obusobozi bugaana naye indicators zonna nga ziraga nti obusobozi bwaliwo omuntu yasuula busuuzi bwesigwa n'atatuukiriza awo omutima guba gufa era ebiddirira ke katabanguko akatabanguko konna akabeera mu maka kava ku mistrust. If I doubt you ntandika okulowooleza ate ebirowoozo bino bizimba mangu ne bikkula ne bigejja kugamba olowooza ekintu kati alabika alina waali kakati waali bamuweeweeta kakati waali bamulaga nti bamwagala nnyo amangu ago n'okiraba nga kyekyo n'okukinyigiramu abakyala bamanyi n'okukaaba amazigo kakana nga gamuyiseemu naye ng'ekintu akizimbidde awo wennyini kiri mu birowoozo bye tekinnaba nakubeerawo oluusi nga tekiri nayo okukakana nga akizimbye akitaddeko obwebindu era omuntu akomyewo akitandiseeko olutalo lutandikidde kati ate oluusi bwakitandikawo nga tekibaddeewo onayinza kwegamba bino bye boogera abantu babikola kangezeeko kwegamba ate ne gwendi naye kyansuubiramu kwegamba ebintu bino byonna Farida bigwa tuyina okufuna engeri gye tubitunuulira n'okubiraba bwe tuyinza okubitambuza naye ffe ababiri ffe entabiro y'ebirala byonna kubanga emirundi egisinga obwesigwa bwe buggwa mu maka okunyiiga kubaawo okwevuma kubaawo okukyusa bye mwandyogedde ababiri kubaawo ne kudda ate mu bye mutandyogedde nabo ogenda okulaba nga bwe biba bya nsimbi taata yeesiga nnyo oba omumeidi ono oba mwannyina oba omu ku baana okusinga omukyala era omukyala omu yalyenga nti kati nze omwami wange simutegeera akwata atya sente z'ebyokukozesa waka nanziwa muwala waffe mu kifo kyoziwanze akati awo ataneesiga kakati tugenda okuyingira mu nsonga n'okuzitunuulira nga omwami kati naye munnange nze nina kye nazuula omwana waffe ow'obuwala ono bw'aba yakoze shopping ekisooka ebyokulya biba birungi ate wiiki eggwako nga bimala ate munnange oyo the same amount of money bw'aba yazifunye ogenda okulaba nga wiiki muli ekika ky'enva kitya ate nga size ennungi ennyo ate olugira nti ate kino tekiriiwo nga mu byensimbi ebyo n'okushopinga ebyawaka si mwesiga buki obuvunanyizibwa kati ekitegeeza naawe ng'omukyala weetereeze omanyi esente z'okukameeza ako zimala ebibamba bingi nnyo ogutali musango naye ate bwe ziba zimala ebibamba bino Farida ate beera mwesigwa nebino ebivunaanyizibwa ebyawaka bituukirire bulungi kubanga abantu bano balaba simanyi olaba obwesigwa obwo buli ludda gye buli
tetujja kugamba nti tutunulire ludda lw'abaami bokka kati awo abakyala tusudde nnyo obwesigwa kubanga omanyi zoko kwenfissa omanyi omwami oyo bw'omusaba ssente takuwa kakati era kukono kameeza nange kwenjiya kakati kati mukuyiiya ennyo okwo ate kwe kumuleetera okuba nti tatuukiriza kyabimuweeseza fellowship y'abaami emu nembaga kakati abooluganda njagala tutegeere nti ate abamu engeri gye mutatera kugamba abakyala ono nti kankuweyo 10 naawe weekubeko enfuufu kati akameeza kano kalinnyise ranka ongeremu kasente kubanga ate kwayiyiza kaziba n'ebibamba ebiki kubanga abakyala nzo kati okujjako okuteeka ssente ezaawo omwami wange tamanyi nti omukyala agenda ku musaaluuni tamanyi nti omukyala yesiga kazigo tamanyi nti omukyala ayambala kaleega obyomunda ebyo nga bw'obimanyi oluusi n'ebyokungulu kakati ng'akameeza kano kava ku kwakameeza ne kafuuka ebirala byonna simanyi olaba okusomooza okubeera mu maka zerafe ogenda okola ng'akanyize olaba mukene bwova ku mukene ntula bwova ku ntula mukene gamba oweza lwaki bino bye biriwo enaku enkulu ne mulya ku bbiriŋŋanya era nga nti bannange enva za leero mata naye nga ate ekyo ogenda okulaba ng'oli olwokubanga takyesiga bifumbwa waka ajja n'okukkutakkusa yeefulayisa eri nga bw'otegedde agamba dokita yaŋambye ndekera okulya ekyeggulo eno dokita nfunye omugejo omukyalo omu bw'aba kati nga bano bawala bange bafalidde abasomako teeta ku bbaluwa kwe yakeberere tulabe ebikulu abeera dokita n'abeera nga ye mulwadde nga teyejjanjabi ajja olubuto lumulumalumamu anti bw'omusaba ebbaluwa otomwesiga towesiga kigambo kyekugamba kati ye lumunyolera omumanyi funyemu ekinyolanyola kitonotono naye kansooke nneebake bwagwakulira simuka ku makya genda kukola neyuna jjaamu tankwata nga toweddeeyo oba waweddeeyo danga n'okubanja tobanja therefore buli muntu atunuulire obuvunaanyizibwa bwe mbukoze mu bwesigwa bayibuli njagala nnyo bayibuli yagamba nti beera mwesigwa okutuuka okufa nange ndi kuwengule kugamba obwesigwa buno buliko omwana wattu n'engule nga tuwangudde bino ani agituwa katonda mwene era njagala okutegeeza abantu bangi ababadde abeesigwa engule ezimu ne ku nsi bazifunye waliwo engule gy'otalaba naye katonda n'akukuuma ebirwadde ebisoomooza abantu kagana nga tebikukutte oluusi akisidenti ezo ng'onyumyako nyumye naye nga katonda alina bwakusaze nti bannange kale twabadde twakayitawo kitulera ne kigwa kubanga katonda alina embala gyakulabamu ey'obwesigwa nga maama awaka wano oba nekiba kyabakubye abalala ne bawummula gwe n'osigalawo wadde obuvune naye nga katonda bwakutunulira akulabyemu embala yaki y'obwesigwa nga maama awaka obwesigwa buno bugazi amaka kati bw'otunula mu kiseera kino okutabanguka kwavudde dda kuffa omwami n'omukyala ne kuyingiramu n'abaana kubanga oluusi abazadde baffe bwe batabadde beesigwa abaana bakuze mu mbala ey'okulaba abantu abatali beesigwa waka maama ayogera tiŋŋenze kawanda nga mu mazima ga katonda ate agenze katwe kakati n'akwata bano abawala omanyi tubeera nnyo close n'abaana olwo maama lwaki kyagala gamba nti ŋŋenze katwe byagenda okukolerayo ate bye bimusuubirwamu naawe biri birala biki era tayinza nabigamba taata nti byeŋŋenda okukola kakati alina kugamba nti nno kawanda naye nga reality katwe naye mu baana bano oluusi ogenda okulaba nga alina ako taata wamwe bwadda wano era bwababuuza temwerabira okwogera nti katwe naye nga mu butuufu kawanda njagala otunira omwana ono kyomuzimbamu omusuubira okuddamu okuba omwesigwa gy'alaga yonna kasa maama abikola maama yabikolanga mwezi negugwako n'omwaka talina kiyaba ogenda okulaba nga naye si mwesigwa kyokka atomedde omwana omulenzi bambi yazze alaba kirooda bambi alina erinnya lya looda nsonyiwe yenna atulaba kirooda ekyesigwa bambi naye ngaekiri munda mu looda ate kirala naye ngaembala eyo evudde luddawa evudde waka n'olwensonga eyo ekigambo ky'okusuula obwesigwa tekikoma kuffe babiri ate obuntu obusuula obwesigwa tebiba binene watitunuya oli omwami wo n'afuna extramarital affair ekyo n'okikuliza n'olabanga kyekinene obuntu obutono ennyo awaka eyo extramarital affair ekyankalanya nnyo kyokka n'ebyensimbi bisuula nnyo obwesigwa nti mukyala mpolayo mpolayo 3 ngenda kuwa next week nga bw'omanyi ekintu kino mubireete ate bwe naamala obitunda sente zijja kudda lwe babanjiza sente ekyandibadde kidda luyi
nambuuza nobuuza nti ebbanga lyenkulisiza ono siwezanga mitwalo 3 genda kuwola wesasule balabalamu emmere yonna gye waakalya wano nenju mwosula kuliko ebbaatiri omukazi wattu agenda okugatunulira gonna nga butuliradde erimu n'akaabamu katono n'asirika kakati nate ab'omulembe guli be baakaabangamu akatono ne basirika be baagambanga babatika amazzi kagamba ow'omulundi guno agabatikira n'abamawulire bategeeza ku seneze ze bandyaza amazzi abaali awo kyaziza abaganya mubalabirawo naye si balyaza amaanyi abazibu bwakkirira bwayambuka bwaleta egirasi bwaleta ebikopo what does it mean kale no obwesigwa buno bwe buvamu obwenzi busuula nnyo obwesigwa that is number 1 driving factor kasita biyingiramu okulabankana kitegeeza waliwo kiki kyotalaba kyotayinza kuŋŋamba nkikole wakuba bamubamanyoga nti oyo namugamba aterere mu kino atereze ne mukiri n'agaana gwe mutereeze mwennyini kubaga ye munno gwe walayira naye akati nabino ebyensimbi nabyo ne bisuula obwesigwa abantu bangi nnyo Farida bwe tulabye nga bambi batandikidde ku 1 sijja gamba ku 0 kubanga buli lwobeera omulamu kitegeeza tutandikidde ku 0 by the fact nti oli mulamu otandikidde ku 1 akuba ze datandikira ku 0 no you can't start like that nga batandikidde ku 1 ne bava mu kazigo ne bagenda mu lumu 2 ne bava mu lumu 2 ne bayingira oludda lw'enju nga teruwedde ng'olusi n'amadirisa temuli ebintu bwe bimala okutereera mwana wange ng'omuntu takyamulabawo oba osudde obwesigwa genda okulaba nga oba wanakala agumye n'alekawo nga bwe wali n'abaako gyazimba enju saamuoyanga etemyanga omuntu era n'amala n'alaga nti etemyanga omuntu oteeka okubaamu omuntu ow'emyaka egyo kuba gwe ebbeere ligudde ng'atemya naye ebbeere lino Farida erigudde liyonseza abaana baani bange sometimes nga naawe kuoli ajja gweka gwasoose okuyonsa sinze nsoose okuyonsa naye gweosuubidde okuzaala abaana 6 ebbeere lisigala abaffe gwe taata w'abaana bwe wali bwokyali naawe okutuserwa kuba enkutukayo terina nnyo byeraga nze mbimanyi abeera naawe kakati obwesigwa ne buggwawo omukyala n'agamba ti ndi wano mu kayumba ndiwo olw'abaana bange temuli yadde akakantu kandiwo ndiwo olw'abaana bange is a sign of mistrust yes ng'akudawutinga era ngenda wano kubanga najjawo ku lulwo zetugenda ku gundi amanyi bulungi nti project number 1 eri najjawo ku lulwo abaana tebaalimu yes kati sikyaliwo ku lulwo olw'abaana bange naye nga lwaki tutuuka ku ekyo kwe kuba nti munnanga omu yasuula obwesigwa ebyensimbi bino emirimu abantu bangi batandika bakola mwami na mukyala alongolawo omu n'asuula obwesigwa ogenda okulaba nga omuntu yajjanga kashiya ate kati yategeerera bizinensi gye twatandika ng'amanyi n'okuŋŋaata okwata mu leero munno tajja kyalawo simulaba wano era mukazi wattu oba wakatukalaga andowooza oddeyo obwalaba omuntu okumenyeka omutima okutuuka kweyo levo oyinza okwesanga nga waliwo n'omukisa oguba nga naawe ovuga ogenda okulaba nga abaali bonna mu kampuni bavuga naye ng'omukyala newe basonseka ekisumuluzo mu motoka tamanyiwo oba obwesigwa obusudde kakati lwolwadde ekiro oli waka lwejjusa emmotoka weziri mu parking ziringa 4 naye nga ne bwomugamba nti ekisumulizo tayinza yadde ogisemberera ate nabaga nti munnange nze wasalawo mbeera eno nga ndi bwe nti wandeka mu kirasi mwengwa kalukulume naye nga lwaki teweeyigiriza anti kakati okweyigiriza weeyigiriza waliwo abatuuka ku levo nga ajja kweyigiriza amala agiguli naye Farida omanyi kyekitegeeza ng'obusobozi obw'emirimu gye mukola ng'omwami n'omukyala nga famire busobola okuvaamu emmotoka naye ng'ovaolo the cars eyiyo yeetaliwo oyo omuntu oba okyamwesiga kugamba abaakulabawo oba ozitowanga omukyala tambala mu magezi we are talking about emmotoka kati eryo nera nga tagituulamu yadde mu maaso in fact nogituulamu yonna tagisaana era bw'aba alina gy'alaga alina either okufuna owaka pikipiki oba okufunayo oba takisi era baga okeera nnyo nno baasi ye egindi erwawo ejjula mangu n'egenda naye nga abakazi riwo nga mmeka bagamba simanyi olaba obwesigwa takubaze mu magezi ayagala kukumiraawo abantu bonna baba badde bakozi mu kampani bonna ne bagenda nga beeyongerako okuyiga buli muntu nayongera ku bukugu gw'olyawo eventually bagenda okulaba nga gwosingayo okubanga obukugu bwe beetaaga tobulina noddeeka okufumba akati ndowooza oyaddeeka
kyokka tebigenda okwetooloola oluusi omuntu omu avudde mu nsi bana abasigalawo bagezi nnyo buli kintu bakitutte nga kinyiga ono weewaawo n'abaana ne mu baami nno gye kiri kubanga eriyo ate abaami nga beesize abakyala ne kapito n'amumuwa n'edduuka n'alisasula oluusi n'amala n'omwezi mulamba nga yamuwa transport n'ezaalanki paka bizinesi bweneepiikinga omukyala olw'okuba simwesigwa buli kaafuna katwale ewaabwe ekyamutakasa kyamutakasa kiri Uganda nnyo njakulambuza kwegamba ono buli lwayiya abamu bambi baba bakola mu zino gavumenti baga nti bwenfuna akasaala kasita maama yaali eri mu kikuubo mu kiyembe mwowino ewa Kisekka katuyiweyo n'ayiwayo akakadde n'ayiwayo obubiri naye ngono buli wiikendi waliwo bulaza ali ekyamutakasa avunaanyizibwa okumanya emizigo gitambula gitya faamu eri etya biki byonna byonna ebimu byonna namumanya gaabo babulaza era babulaza bo baba babaza sisi tono waafiira nyabula mbanga gawadde eventually they end up nga babase n'obatta balemesa bo okubeera fulinca kubanga kati jjukira bintu byankukutu oluusi n'abaana bano tebamanyi kubanga bayinza okusimattuka ne boogera ne banyumizako taata waabwe gwokukutana mwannyoko kyokka musajja watono yanoonya obusente obwo n'ozimba eri ekizimba ekitemyanga omuntu ng'oluusi nawaana ewaka ennyumba yammwe eyotonnya n'okutonya sente omanyi bintu tebitambula bulungi ate najjeemu fiizi z'abaana omanyi nakoze bino obwesigwa kakati omwami ono njagala omutunulire Farida ng'olunaku lukedde nga luno bwe lwakedde nnyabula ennyaanya n'ategeera ebifo ekyamutakasa bwadde akutunulako atya kiwamulira kasitoori nga basula mu nnyumba nga yerandiroodi naye nga buli kaseera amusaba sente landiroodi atubanja bannange kugamba oh my god tukole tutya abantu bano njagala otunulire kati omanyi abakyala bwe tuba twogera ku bintu bino abantu baddusa nnyo okwongera bagamba abasajja si beesigwa abasajja bazibu nnyo fena tetuli njagala otunulire nga gwe wakeera enkya n'ozaala omwana ow'obulenzi n'awasa omuwala oyo tiimu kyamutakasa gwe nga gwe maama w'omulenzi oyo osanyuka nga bakikoze omwana wo kubanga bino byojja ebiri era agamaka gaba gamaze okusasika waliwo nembeera nga bwe mbeerako n'ekyange nina mukwano gwange gwe ntwala nga best friend atali partner ekyo mukyogerako ki kifu nnyo ono gw'osheyalinga naye obuliri toli wiirige kusheyalinga naye ebibyo naye oli omulala ali ewala oli wiirige omubuulira byonna ebikukwatako what does it mean you doubt me and what brings about this doubt mukyala wange mukwano gwange byanjawulo nti ekyokuba nti nakuwasa doesn't stop the fact nti wansanga nina best friend anti kakatisobola okubuulira mubuulire naye byomubuulira bikwatagana na kinamaka gano oba nangoye zogenda kwambala kubanga osanga scenario efaanana bwetyo nga best friend oli amanyi byamumaka muno byonna yasooka okumanya buli kamu era bw'obawo ensobi yonna oba kufa oba kiki kyonna waddembe okupangapanga ebintu bino nga bw'abyagala n'abifunamu n'okusinga ggwe bwe mba nina olugambo nga luli bwe wanyumizako nti wafunayo akakadde nakanyumiza emizigo gyonna kwe tusula nyamba nga naye nda munnange luli oba bwebyo ndakunyumiza abantu babitegeera batya omanyi communication kikulu nnyo oyinza okuba nga onjatululira naye ng'enjatulira gyonjatulira ogisiizeeko ku kazigo oba munange kuolwa ate ebintu byategeera nagenza okuwulira nga maama nakanja kabimanyi nagenda okuwulira nga ne maama bakiddawo naye abimanyi ng'emizigo gyonna gibimanyi oba byafuluma bitya kati nze kabifulumya bimanyirawo tinze nabifulumya naye nkendeeza ku lugambo oluganda lukendeera era yes bw'oba okyayagala nze njagala abatulaba bategeere bamaama bw'oba okyayagala omwami waakwe yabize akubuulira ebibye byonna nga byakyama kakasa nti byakyama oba byammwe byababiri naye olumala okukubuulira n'obuulira gundi ebimu n'obyewanira ffe mutulabira naho omwami wange yakubye eddiru ya bukadde 35 ensonga eyo gye nkugambye ey'okuba nti I am not your run to person nze nga partner wo not your best friend njikolerera for me to be your best friend njikolerera or it becomes it comes off automatically nti tukwataganye tufumbiriganiddwa awo nfuuse best friend kakati kikolerere mwembi buli muntu akikolerere build that trust gwe omukyala gizimbe omwami we bw'aba alina byakubuulidde nga byakyama tobibuulira sengaawo n'obibuulira gundi n'obibuulira gundi
bijja kubaleetera obuki. Abaami abamu tebabuulira bakyala kubanga bwamubuulira ekintu kati okugeza omwami enzo gati munnange nno mukama atusaasidde leero ku mulimu bwe bakoze apuraizo nga munnayinza mbadde omukozi w'omwezi era munnange okakana nga banyongerezayo obukadde 3 kakati n'otandikirawo omanyi senga wegindi yayagala dda omukyalira omanyi nayagala dda olugoye bweruti kugamba ate n'ofuuka ekizibu ekirala manya ddira oyingizaawo bye weetaaga. Soko sanyukira kino kyemutuuseeko. Sanyukira kino kyemutuuseeko. In fact mubuuzeeko kakati obadde opulaninze kola kigatonda yingizaawo nnyimbe ze wamwe ze mugenda kwabya. Naye gwe oluzitegeera nti yazifunye. Njagala kino, njagala kino, njagala kino. Sooka otegere ku programu ye ng'amaze okufuna ssente zino biki byayiya. Abaami babanza kati mbadde sirina programu naye olowooza tukole tutya nidda kati ku faamu yaffe tuyiweyo ku nkoko. Ebyo oluusi nabyo bigaana abaami baffe bano era abeerawo gamanyi nti bannange Josephine kasita omubuulira nti wafunye ku ssente agenda kunoonya buli kizibu kyewaabwe. Ekizibu kyonna ekyewaabwe bubajjwe kiteekwa okuggwa kwolwo era bwe kitaggwa mujja kuyomba kati okwewala okuyomba sijja kumunyega olaba bw'ofiirwa chance eyo yonna. Kakati ate abalala atandika okubuuza baakongeza ssente gwe wasinze boosi w'omukazi omukazi oyo anjagaza ki nabalabirawo nze naluliro twali ku kapate ka end of year wano nga mumazeeko mwasuze mutya emyaka 7 nakulaba nga omukyalo oyo akuwaanawaana nnyo kakati sibategeera akyaddamu okubuulira kubanga tomwesiga kiri kyogambye tukizimbe yes tusobola okukizimba manyawo wotandikira ne wookoma mu bulamu bwono muwendo ki gw'omwongerako abamu baagala kutuulako obutonzi kakati nze bampadde apuraizo yange ogivumirira ogyataakinzeko ku boosi wange lwe banaddamu okumpa ekirala mba nkyakunyega kubanga you doubt me awo nawo waliwo obuzibu buki waliwo obuzibu bunene buli kwekengera abantu abekengera buli kimu abatatrustinga ebiseera ebisinga nabo tebabeera trustworthy kubanga amanyi kyenkola banna ayina byakola n'ekirala obuteekakasa buli lwe mubeerawo nga teweekakasa obuteekakasa buzimba obuteesigang'ana. Abaami abateekakasa nti be baami b'abakyala abo buli ddakika bannange oba falida lidda wa bannange awo bakati ayagala oba ayimiridde ndi bannange ku kilasi y'omukyalo oyo gundi ayagala atya nze kitegeeza wali yagala zankozesa bukozesa bannange kakati nze simanyi nakumanya kakati ogenda okulaba buli waagenze gwosigala omutima gw'okutundugga oba ddala gyalaze oba bannange nze tewekkiririzaamu buli lwobeera nga tewekkiririzaamu nga teweekakasa nti nze mukyala kasaato ojja creatingawo obuteezi gwe bwenyini naawe teweesiga nti yeggwe then who will trust you? You even doubt yourself. Buli dakigoberawo ng'okankana kakati obuteekakasa buleesa ebintu bingi nnyo katugende tuwummulemu weewaawo tweyanziza nnyo tokyagenda maaso please don't go away. Okay, thank you so much. Ayagala okukozesa enamba yaffe olwaleero 1 okuyoza abalabi ba MWASUZE MUTYA for the 7 years, but also okuwaako ebirowoozo by'oku mulamu ogwaleero, that is obuteesigang'ana oba okwesigang'ana mu maka. Yita ku namba eyo yaffe ya bulijjo eya WhatsApp 706 14 19 98 togikubako, just where is a message ejja kuba etutuukako bulungi nnyo. Tulina mukyala Josephine Kasaato yatutambuza ku bwesigangana. Tubadde tugamba abantu abateesiga from nowhere munno talina nsonga gyakuwadde sofa, they're even still fresh in your life, tanakuwayo any reason not to trust them, but immediately nowanga omusonga munwe kino you're the issue. Yeah. Gwe mwennyini gw'ekizibu olina ebizibu kubanga teweekakasa nti nze mwami w'omukyalo ono, nze mukyala w'omwami ono. Oba oggyeyo ebizibu ebyali eri gye wava oluusi biyinza n'okubanga tebyali gye wava. Okay, of course gye wava gye wakulira n'ebiringa ng'ebyo naye n'ekiri mu ggwe mwennyini kubanga omuntu ono bw'abanga of all people yakugamba gwe gwenja okubeera naye
mpulira omutima gwange gukwesiza okutambuza obulamu ekigambo ekyo ng'akigambye ggwe kakati yimirirawo mutambuze obuki nontya ntiirwa olina indicator eri genuine gy'olabye nti avudde ku mulamwa naye omuntu abeerawo nga talina nakyalabye maama nnoze kakati nnoze oba ab'ekika kye banantegeera ab'ekika kye bwe baba baagala okutegeera bakutegeere bwe baba tebaagala kutegeerera baleke kubanga ono ye yakukola ki ye yakuwasa oba ye yakufumbirwa era sometimes ogenda okulaba nga omuntu alwanye nnyo ab'ekika bamutegeere ne bawunzika ng'era baganye omutegeera because you're over trying. Kugamba notandika noteekawo embeera abo tebanjagala lo tebayagala nze nze omumpi bwenti era yanjagala lwa ssente zange ebintu ebifaanagana kati ogenda okulaba nga gwe mwennyini weemazeeko emirembe olaba omuntu tomwesiga ye ataddewo embeera eraga nti akwesiga naye gwe buli dakika onoonyaayo kaki akaganyi kaki akazibu kaki akafaanaganako bwe katyo saagala kuva ku buteesigangana nga soogedde ku kigambo bulimba okulimba kasita kuyingira mu maka oba okutandika okuteekateeka amaka by the way nammwe batabani bange ne bawala bange abali mu courtship mujja obulimba mu courtship kyoli kyoba obeera omuntu omu yali anyomiza sitole ye nti bwe yali afuna omuntu we yamulabanga lwaggulo nga ono bwannyoka ku mirimu gye gyakola ayitirawo waggulu n'akakasa omuntu we nti nange nva kukola naye nga tebanaba kufumbiriganwa omuntu ono gwe bakakasa ow'obuwala n'ayagala nnyo amanye naye omuntu ono akola mulimu ki yesi yagamba yandinetaze buli muntu ayige munne oluvannyuma tuyingire mu bufumbo akola mulimu ki n'agenda ng'abuuliriza ng'anoonyereza paka bwe yategeera omulimu gwakola akati lumu mu ssaawa z'amanyire ddala nti abakola omulimu ogwo baba bize n'asoobaasooba mpola n'akkirira omuntu gy'akolera kaakati omuntu akkirira agenda okutuukayo omuntu oli yali akuba bulooka waliwo essaawa ezo bulooka gijje mu katiba giteeka wano bikka essubi bansa amazzi we nawe nojjudde bulooka mwenyewe wasoma kugamba obuyonjo bwo bubeera bwa bulooka ezo bubanga bwakola mu buwunga kubanga naye obuyonjo bwe buba bwa buwunga obwo kati ono ng'akkirira ng'atuukayo mu kirombe yasanga omukulu ali bize katiba kaddabo atwala bwadda kyava kati mugyebaleko bassebo naagwa ekigi yakoba mugamba nkola agenda okutunulayo ng'abwebaza emirimu yetubi naye kweganga bw'omanyi naye yatugamba nti ekyali kyamutaasa yali teyamugambako mulimu mulala gwakola yamugambagambye nkola kyokka nagamba tikale era nayaga nti siganda namuga nti munange nkuba bulooka naye oluvannyuma yukuba eventually bafumbiriganwa kakati noono bwamala mugyebaleko bassebo n'ababuuzaako n'abalala bonna bakola nabo kakati ono omusajja wattu ate n'ayagala awerekereko ono anedda nkusanze ku mirimu ate lwaki omperekera gwe sigala ku mirimu gyo naye ku olwo yatuga nti nannyuka mangu era bwe nannyuka bwe yatuuka mu kkubo n'asalawo abuuza ayite wali watera okuyita oba tayita watera kuyita naye muyine muga nti amazima gennyini gwe mulimu gwenkola kitegeeza teyali bambi proud of the mulimu oba si kyo yali proud naye nga tamanyi muwala oli anaakitwala atya kubanga emirimu egyo ate egimu abaana bange ab'obuwala gye balabanga egitali mirungi one giri riyo ekyokubiri era abagikola bafuna ssente nga n'abaana abakola eginyirira ennyo abamu gye baagala bwe bafuna ki sometimes bwe tuba tutunulira emirimu egyo tugitunulire tumanye emirimu egyo tugikola kufuna ki advantages ne disadvantages ezirimu zifaanana zitya gibajja batya ku ddaala lino okubatuusa ku ddaala eddala pressure yagyo eri etya bw'aba tannadda musanga amagulu bagawanise ebyo byonna tulina okubitunulira naye kyembadde nzijayo mu sinaariyo eyo nti omuntu ono yali yayogera amazima nti akola okwo omulimu yali tagujjeeyo naye oluusi obulimba buleese omuntu gwakuzuulira nti mu butuufu tokola mu koyini etunda motoka wabula oyoza amamotoka awo webikoma oba bwe biba byeyongeddeyo mu maaso olwedde oba omaze okubuildingawo doubt mu bulamu bwe
njagala kusaba batabani bange bano abawala mbabulire bimukole byaddala oba kwagala oba takwagala obuwonye yagende ensi tekoma kuye bayibuli kanti ensi ya mukama n'okujjula kwayo n'abagirimu bonna teyaga nti basajja n'abagirimu bonna oba abawala abato oba abakazi bakulukulu n'abagirimu bonna tugende you get so oluusi ogenda okulaba ng'abaana bange ababo obulenzi basudde obwesigwa atandise okulimba omusajja atwayoza motoka ayagala nnyo omuwala ono amulabe naye ate babeera tebabimubuuziza anti azimba sivi etaliiyo ati lwaki nzimba etaliiyo bwe bagitegerera obwesigwa bufudde tuleme kuba balimba bw'oba enju eyo gw'ogikuuma omuwala mugambe nti munnange nyini ali mu Emirates bamanyi okwegamba nti abawala baagala sente kati n'okujjanga nange alina sente naye n'okwagala sente kuno njagala wetunuulire omalako nga buli ddakiika ogenda kuba omuntu ono ogula mugule kubanga bwe tuyingira mu bufumbo ebintu bikyuka tutandika obulamu obwababiri obutajja kuba munyi kukusololera buli nnaku nga nkugula buguzi you add value, I also add value. Kakati omuntu ono mutandikire mweyo embeera ategere nti bwe tunatandika okubeera ffenna siri waggulanga ku makya mututu n'olweggulo naye bwetandikiramu ebyo omanye n'ennyumba oluusi amanyira naye emyaka gy'ono gizimba gitya ennyumba efaanana bweti emyaka gy'ono gibeera gitya nga yina nyini supermarket eno ate bananyini byo tebabyogerera obudde bw'obyogerera bwayitako bayogera dda ne babita kakati bano tutandike olondolooza eryemu bino biwero nakwenda kutwala kuyebuwaati simanyi nakyonoobeera era simanyi nalwaki oluddeyo ewa mangu oyagala eno oba eri tonanana gyentwalako kakati nogwa mwambushi y'obulimba obususse bw'omala okutegeera nti nno supermarket bagikulimba ennyumba bagikulimba emmotoka bagikulimba obwesigwa buggwawo obwesigwa bwo buggwawo ku lwaki kukulimba oba watandika okusuubira ennyo ng'olaba nti omuntu wanimbye bwatyo nga tonnandeeta waka oba naawe oba ogenda kubanga kitegeeza te bonontuusa waka olina nakwagala naawe jangu nga bw'oli mwembi temulina mwesigwa naawe jjagala nga bwendi oba mbadde tebibadde byange nali mbikugamba osobola okujja not all of them are after this property. A few njagala kutegera kikyoli era tuyambagane tutya to be better. Era omuntu ajja nga yabadde ayagala property bw'anaategeera nti togirira ajja kuweta batabani bange bajulirwa bange kwekya abanda bakatakati aze oli omuwala kasa yategeera nti nina kagaali n'ennamba y'essimu yagidireetinga kubanga yategeera nti omuntu wakaki wakagaali oyo n'omumanyirawo nti ayagala byanfuna naye bambi eri yajja nga ye ayagala omuntu bwe banaatambuza obulamu nga tekikwetagisa kumulimba tekikwetagisa muga nti taatawo kojja ogundi ye minisita gundi kubanga bamu bakola na attachment ku banene manyi omunene oyo kizibwe wange kakati wabaddewo obuzibu baga nti kubira ku kizibwewo n'obuza network n'otandika obuza n'essimu eyitamu jimpeeko ate nayo toyinza gimuwa lwaki obeera n'obulimba obufaanaganako bwe butyo jangu nga bw'oli nebawala bange oluusi nabo balimba bye batali naye be tusinze okulaba percentage ziraga nnyo oluusi abaami bano be balimba bye batali kati omuntu agenda okuyingira mu bufumbo agenda okuyingira mu relationship eno okugitegeera ng'ejjudde obulimba tebakoma ku byabugagga bino byokka abamu nazina empeta bazijjaku kakati omwana muwala n'ataba common sense n'ataba common kubuuza tinaye omusajja ono abeera atya mu myaka gino nga si mufumbo talinayo mwana talinayo mukyala alina bino byonna kiki yafiibwako mbwa kwegamba sometimes common sense must be common kati gwe n'ogenda bannangeze kyenatuuseeko mukuyita kusampalaga manyi abaana bange balina eŋŋombo zaabwe ze okatonda yannyambye nalonze ekyapa mu mannya gange buli gyanninze banne bonna ne batula bawulire ekyapa mu mannya ge era bannange buli talina na mwana talina na mukyala alina ennyumba alina emmotoka alina bizinesi bweziti bweziti kakati olwokubanga ne baddeyo egurupu eyo oluusi ne puroguramu nga zino tebaziwulira bo bali mu nsi zaabwe endala nagamba omaze genda embaga yaddi nze meeto kati ffe tujja okubuuzanga kukwanjula kutuuse nebeegabi ne beewa ebifo ffe bamaids ffe biki kakati ffe tugenda okukola shawa because ennaku zino zishawa nnyingi
kakati byonna olwokuba nga oli alina ekigendererwa of course n'abifandinga ogenda okunzika nga omuntu tebamusaddaase ogenda okunzika mweyambuluddemu obuuza omuwala wagwotya mwambusha etuuka wano omanyi mami bino byonna nze saabimanya omusajja yanjagala nnyo olwakaaba kati nagendedde ku byeyaŋŋambye ati we have to trust what others tell kisuubira noti antiru mukyala we bwe yajja newabaawo bino na bino washealingako naani naye kati olaba nti sometimes mistrust naye erina weeyambira nti okay sigenda kuwuliriza buli kimu kyoŋŋambya and I take it for the word nti ngenda kutandika okwebuuza why by asking those questions are you not mistrusting this person? You are not mistrusting. Ekyo kyanjawulo onoonyereza ku muntu gw'ogenda okubeera naye doing due diligence kubanga nkakase okunoonyereza ku by'ogenda okubeeramu tekuli ku mwami ono yekka era nze njagala kutegeeza abaana b'obuwala n'ab'obulenzi olw'okuba nti ate ono ogenda kusheyalinga naye omubiri kikwakatako kumunoonyerezaako obanga gye tusaba emirimu batunoonyerezaako naye ate ono gw'ogenda okubeera naye you need to be safe. Omuntu gw'ogenda okuwa obulamu bwo bwonna oteekwa okumanya ali atya mu bino byonna mwesize nnyo era bino mbyekebejjeza nembikakasa. You get that? Nga sinaba kugwa mu nsobi naye kakati omuntu ogenda okwetoloola nga munnange omuntu mufumbo n'empeta yagijjako bujja n'omukyala gy'ali oluusi n'abaana mujjula kwenkana awo n'okaabawo obadde disappointed bawoza atwononeredde future gwe wasooka okweyononera future yo nga tebanagyonoona. Abamu bayisiba kuba nsajja abo nti baboononedde future naye nga ye mwennyininyini future ye yasooka okugyonoona yayingira mu bulimba. Temuyingira mu bulimba nga bw'ogenda mu dduuka Farida bw'ogenda mu dduuka olugoye lw'osanze ku display lw'ogula abaffe ne bwoba olwagadde nnyo tetuga naye kandukebereko lukwatractinga kuba omusana gwalwokya nnyo n'olukyusa n'olukebereka oba luno waliwo olwa display katululeke naye waliwo oluli munda olutabadde wano. Why do you do that? Kubanga n'oluliko lubeerako n'akapande olw'oku display nga lulaga nti nalwo lwelwo lwennyini. So if we can go an extra mile ku ebyo naye ate kino ekirimu obulamu bwo lwaki tonoonyeza kati amazima agali mu kintu kino ge gafaanana katya. Abamu bali disappointed kati era oga nti omuntu oyo sikyamwesiga naye bw'omubuuza entandikwa bwe baatandika entandikwa yaabwe era yalimu obulimba bungi era omuga nti kati yakulimba kino wakola ki anti omanyi nali ndowooza ajja kukyusa nze nali nsuubira nti ajja kutereera teyatereera n'aleeta kino n'okola ki kale omanyi ku olwo kugamba nga olaba agaziya fayiro naye nga byagaziya fayiro byonna tekuli kinyuma byongera musuula mu matigga. Obulimba busuula obwesigwa obulimba bugejja nnyo mu maka n'obutuka n'abakyala n'okulimba abaami abaana n'okulimba embuto ate abaami abamu bampangula nembeera n'omuntu for 9 months naye nga zisiraba nti tali lubuto ati oba tobimanyi oba tewazaala abantu nabo bayiga okumanya kugamba waliwo bano nga tetubeera fenna yajja oba wakukyeyo abeera bweru eyo oyo kale naye waliwo abeerawo ne batuuka n'okukwata ne bakusiba nga omukazi okutuuka okuzaala yamaze okuzaala ne bamukwata nga bbi omwana ne babasiba n'omwami naye nga gwe olalong tolaba. Farida is that sibitegeera gyekiri ekyo fewaffe munaye tetugejja mbuto ne mama wange singa mulabako tezigejja anti era saawasa maamawo jakulaba tebaagala kwerekera ku antinento ajjayo bujja mukyala genda onywa eddagala ono naakola ebibyo ebyo nekyamutakasa namala nti namanya nti kati nja kugula omwana ku last hour ebbanga liba lisemberaga omanyi sawira bulungi wano wampunyira bubi kagendeko ewa maama addana bebi kakati obulimba obutuuka ku ekyo butta obwesigwa kubanga nange gwe babadde basontusalwamu ezo sente za ntinento mpunzise bansibye twabba omwana omwami n'omukyala nkyakwesiga gwe okyayinza okugamba nti ndi lubuto okugamba bwe tutunulira ebirimbo oluusi ebibeera mu bafumbo bittira ddala ki bittira ddala nabo obwesigwa ogenda okulaba nga omuntu agati era eriyo abatabani abaga nti naye nze bannange ku kyendabye sijja
kite kakati n'omugati naye wakati mu kukita ogenda kukola otya ate ndowooza mbwagenda kiva agenda bavaako abakazi agenda bacunyizaawo ajja kubatambulizaawo buli omu amulimba kike naye nga talina gwatwala waka nabo naleka nga abamenye naye nno nabo ennaku zino manyi kye bakola bw'amala okutegeera nti tulinga banaffe atulimba beekolamu omulimu asooka okuyisaawo ddiiru ogenda okudda ng'omuzigo mukalu nababyeze byodda beekobaana okubira gundi gwobadde baza n'okwekola ffenna tuli wano ne batema akalwali ne bakuweereza n'akafaananyi therefore it is not safe tekikutaasa ate oluusi bwe bategeera nti obatabaalamu bwotyo nabo babeera n'abalala be batabaalamu awo noolaba embaga nkumunya omujja eno n'omulekere sometimes I wonder tufubye nnyo okulaba nti tulwanyisa mukenenya lwaki percentage ziri nnya obwesigwa tebuliiwo eno mu bafumbo abaalayira nti nanywerera ku ono n'abeera naawe omu yekka si mwesigwa abafumbo banoonya bato abato banoonya bafumbo simanyi olaba awo akawuka bwe katambula abaana abali ku yunivasite banoonya banaabayamba kubeerayo banoonya banaabayamba obutafuna riteeke olaba nti abasomesa be bayingiriramu banoonya banaabayamba okopingaku nga kugamba bwayingira mu kiraasi anyumye nga banne bashuga jjajja be bayingiriramu ani anaagula data airtime nesimu zaako kakati ogenda okulaba ngaakawuka katambudde obuzibu bwonna buva ku kigambo kimu buteesigang'ana bameka boolabye bana ekino ekintu kigazi nnyo nga omuntu yamwesiga n'amusindira ennaku ye munnange nze waffe tata ne maama baafa naye ntuuse ku yunivasite ennaku tebakyajagala sokolide eri abagisinda atuuse ku yunivasite ayagala amuweerera omwana mulenzi naga nti naye kampeerera omuwala ono abewaabwe bakola ki tebaliiwo kati nze gwalina kamuteekemu sente abe muyivu abenganze ate nabamu oluusi ababaweera bo tebaba nabayivu kutuuka ku levo gye baliko naye naga nti kale ono bwanaaba omuyivu nange nendeeta ebyange ebyobusuubuzi bwange mu ngeri yange netugattaganya munange naleeta bikozi we nange nendeeta ebyange netugatta tujja kubaako we tutuuka semesita esooka eyokubiri graduation pate oluggwa tebakwebaza ku pate kwenyini bwe bayabaddeyo bayinza okwekakaba kubanga mba mugikoleddewa gitwala wewuwo wonna wetegekeddwafa baafuna ze hoteri kati ne bugadeni obungi ng'ettabu kegenda mu kagadeni konna akali okumpi kuolwo bayinza okwebaza banange wabaddewo omuntu ayimiriddewo ku lwange bannange balaga mu kiseera ekitali kyawala naye era nga bwe mumanyi nja mubategeeza naye njagala okubategeeza abaddewo nnyo waali wano bannange ayinza n'okubaga nti abawuubireko ebyo byonna bino ebya masiki zino owuubira mu masiki kakati naye nga yatuwuubirako si yona ate gwe tulaba nti oli yali ayambadde masiki naye nga birala omusajja agenda okwetoloola omwana omuwala gwe yateekamu ssente n'aweerera abuuse na mulala namugamba kati anze ebibyo byali bya jasiti ku ssente empitirivu zamutaddemu Farida eriyo ebintu ebimenya omutima bingi mu bwesigwa kakati njagala otunulira oyo omanyi bwayinza okutuuka ekiseera nga ne gwafunye olw'okuba nga alina ekyamutuukako abaganda bagamba eyali abojjeddwa ku musota nebwalaba akagwa yeekanga okanya kukola birungi nnyo naye nga oli mu mutima alina ekyatandika emabega talina kyasiima bamusimbamu obuteesiga look at that person kati muyamba ntya ono okumujja mu kiri kyalina okyobutaneesiga kakati ekisooka osooka bw'olaba nga takwesiga oyinza okutulanyuga naye oyinza obutakireeta direct naye lwaki toneesiga naye nomuganda kakati tuyinza tutya okukola ebintu byaffe ababiri nga twesigangana biki ebireeta ebijjawo okwesigaŋŋana ogenda okulaba abakazi mulimba nnyo kazi sikulimba ayinza obutaga nti kale nganze mu mwaka gwa 1995 nina mukwano gwange kale yaweerera omuntu sometimes abo baba balina mikwano gyabwe baba bo naye tokirwako nnyo advise accordingly kubanga gomaze okutegeera obuzibu buva bambi mukwano gwo nga yalaba naye tekitegeeza nti abantu bonna bwe batyo bwe bafaanana eri abantu ab'enjawulo kati tolaba nganze wano weetembeze mwangu ku mwanjo ng'otandika otya kaka tulaba nganze wano nze tata yeyampere ebyokuweerera oyinza obutabireeta kati kati nze najja wano nga nsiibudde nga nzize tukole emirimu gyaffe babiri trust me I will trust you
munzika omuwandise n'ebinasimba obwesigwa mu maka gammwe tetujjanga kwerimba, tujja kwekkiririzaamu, tujja kwesabiranga, tujja kufangayo buli muntu ku kyamunne, byonna ne mubiwandiika mumbanga byeraga nitusomeko ku bye twateesa nga muddayo nga mubitunuulira nga muzimba trust efaanaganako bwetyo. Naye kiri ekyobulimba nakyo kireese obuteesigangana mu bantu bangi. Ekirala kyesinza kubuusa maaso be bantu Katonda be yatonda nassa mu nsi naye nga tebalina ntiisa ya Katonda. Ojje Falida otunulire omuntu yenna nga muye temuliimu Katonda yenna ye talina gwe wakitiibwa. Tombuulira gundi oyo, tombuulira gundi oli, tombuulira. Buli muntu ye tomubuulira tayagala kumanya. Kakati omuntu oyo atayagala kumanya aba muzibu nnyo. Omutima gwe guba gulina ekintu ekitatya, ekitayagala, ekitayagaliza, ekitafaayo. Kubanga mu bwesigwa mulimu elementi y'okulaba omuntu ng'afaayo. What is happening to her? Why is it happening? How can I help? Elementi y'okufaayo neekola ki? Nejja kati ogenda okulaba ng'omuntu tayina. Omuntu wamuga nti munnange omanyi twabadde mu ddalasa ku muzikiti wabadde kino. Ddalasa bye biki? Kyokka naye musiraamu. Bannange twabadde mu fellowship ya Mothers Union, omanyi tulina okubeera ku Mothers Union, tukuŋŋaana nga bakyala. Mothers Union yakuwasa wano. Munnange omanyi twabadde ne fellowship, pastor ng'ayagala kwogerako naffe oba novena, katwabadde ne novena, lero lunaku lwabadde lwa Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria nga simulabangako wano bwagula mmere. Kati omuntu atakwagalirako ddala ku associatingako mu bintu byonna one ebya Katonda then n'ebirala ebirina kye bikwongerako oba ogudde mu buzibu. Kubanga ye talina ntiisa ya Katonda, talina ntiisa ya muntu yenna. Kyekiri kye nagambye nti talina kyalaga nti banaawulira batya, banandaba batya, kafansonyi, talina kafansonyi. Kakati oyo ye maama nyabo tojja kumalako naye. Era mmwe abakyali mu courtship abatulaba bw'obanga omuntu buli lw'omugambako nti ngenda kubeerako mu fellowship byonna tayagala kumanya tojja kumalako naye okujjako nga naawe byonna ojja bivaamu obeere mu bibye ate abafaanaganako bwe batyo Farida emirundi egisinga ebibye tobimanya tayagala obimanye kubanga naawe takwagala nnyo. Kati anjagaza ki? Kumalawo bizibu bye lwabeera n'obwetaavu. Kuteekawo kifaananyi kiraga tebanaabuuza ti bannange bazekketta ng'atuuse mu myaka egibeera n'omukyala ng'atamuyinaka simuyina nsiwuuli wali Josephine awo nga takamaze. Waliwo olubajja obayita ti bannange ketonyeka gwake mwenna mujja wano ne bakyala bammwe bwe baatuyise jangu era obeera naye ku tebaawo naye nga munyiivu muzibu wakuba zino essimu nazo zajja naddala ezo zino ezaffe zisimatinaka abeereko Eva ng'alina byanyiga ng'alina bya textinga paka omukolo bwe gunaakola ki? Kakati ate naawe olw'okubanga omumanyi embeera ze ne weewombeeka nnyo paka bwe gunaggoddeeka. Ate nkole ki? Kikulwa nga kuyisaamu oluli ku mikolo. Nyina okwewombeeka. Ate bw'oba munaye tutera nakubeerako baleese ebyokulya ebizungu n'ebyokunywa ebizungu olabye ku ntimba enyirire olabye ku bambala obulala kuga naawe omunyunguse okanya kumuleka ku masimu ge n'olaba bulaba Katonda bw'akuyamba nga omanyi akulengere ng'obabuuza olwose naluyinza okuba olutalo mbadde munyumya biki kati ngoye wanyumiza nnyo naye kakati nga ti munnange dazze naawe ku mukolo ozze ku ssimu katuulira wano teryanyega munne nebyenkunyumiza tobyesiga sizitowa yadde okunyumya naawe simanyi olaba oyo agwana kwegendereza. Ate waliwo n'omuntu akyuka nga muntandikwa mwatandika n'omuntu ono nga bambi mulala. Enkyukakyuka zino ziri bbiri. Eriyo enkyukakyuka ejja mu bulungi betwagambye tukula tuzadde tukola amaanyi omwami ono gwafumbirwa nga akola mu kikuba asobola okwetika ensawo za sukaali n'azikuba ku mmotoka nayeetika omuceere n'agukuba ku mmotoka kugamba nga olunaku luwonzika nga yeetise ebintu bingi amaanyi agayina ng'ate kakati si y'oyo takyalina ago maanyi oba mulimi asobola okutungula kasooli mu lunaku lumu nnyanja biki byonna n'abikola lumu kakati nga enkyukakyuka eyo ey'obulungi ezze tekitegeeza nti takyali mwami wo. Sometimes it may be cash.
nga mu mazima ga Katonda woolaba Farida omwami oyo sente azikutte bulungi naye omulaba alwanye nezigenda mu bye mutasuubira bwe mwatuuka okugula poloti mwagula mpewo mu mazima ga Katonda naye wasayininga nga musasula kugamba nga waliwo enkyukakyuka ezizze ne zikosa amaka gano n'obulamu buno naye nga bambi zibadde genuine. Tosuula bwesigwa amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde zijja kudda bawala bange abamu olutuuka kweyembeera kati sikyalina kyenkola waawo wabizibu abooluganda baagalwa ekimala kimala sigumira bizibu kanoonyeeko ku second chance kati era ogenda okulaba nga omuntu agenza okunoonya second chance naye omaze okulaga nti toli mwesigwa kubanga tolina kuba mwesigwa mu birungi byokka. Siri mwesigwa eri ani bwe tuba tulayira wano eri oli munnange awo mba nfuuse butali mwesigwa w'abantu abalala eri abantu abalala bonna n'eri munnoowo ono mu covid muno badde obiraba anti oyo mulese kati ngenze mulala kakati newe omulala bwe binaatabuka ngenda n'essuubi nti tebijja kaabulenga ne butajja ensi yiyo okwagala nga nayo bitabuse ng'ogende walala kakati tutandika okunyumyako naye gundi oyo bwe yava ewagundi kateredde tuyinza nokuza tabanga yaliko obuzibu ebyo nabyo manyi Farida bisobola okujja naye kakati kyemba nengamba nti enkyukakyuka ezimu ezijja olw'embeera nga osobola okuyimirirawo. Eventually you can even give testimony. May I always tell people you can't give testimonies without tests. Wateekwa okubaawo kyoyiseemu kwosinziira okuwa obujulirwa nti bannange ensi yatukuba omwaka ogwo naye bannange ne tuwangula munnange ne mutunulako n'antunulako nga kumpi ne kyetuwa abaana tetukirina naye ne tuwangula. Muyinza n'okuba nga temutatuka ku level efuna abaana oga nti munnange baamutikka ne bamuzza nga kasente konna ke tusonze agende ebweru akole netuukayo nga kampuni yatutwala tetegeerekese nadda ne mutunulako n'antunulako naye nga saamuyombesaako saamuyitako ku kisajja saamuyitako ku kiyenje. Can we get those testimonies? Naye abantu baagala that life eyo mubayita basire kweni doze bero ne basire king gye bali bambi abagumidde gye bali abaana abagumye kakati yes lwakuba nti abamu bambi ate bamenyeka awo wenzija awo waliwo wajesa kujja bw'omala okubeera nga waliwo abooluganda abaagalwa buli ludda lutunule nywerera ku ono eyaliwo onazze yes lipstick akwata omumwa very good makeup akwata face very good naye tomanyi one ani akola ku lipstick ani akola ku makeup omuntu omulabirawo nga zayimiridde bwati naye nga buli item gyaliko eriko sponsor waayo mwana ali ku market ate nga olunaku lugenda kukya mu market eggwewo oluusi eggwewo na mu bubi kyobola bagyeyagaliramu kati naye nno munnange olowooza beeyagala ennaku gye balina abo ogimanyi Farida obunkeeke bwabeerako obumanyi owa lipstick tasanga owa makeup owengato tasanga owandibaaga tebalina life gye balimu era nsengera nengambootuuka esimu n'ogijjako eddoboozi n'okyusa n'ogituga buli message eva ayina okudireetinga zino kati zazze ate ono taziraba eyo life bawala bange temugiyingirira mbuzitowa nnyo okusinga okubeera kya buli omu omanyi kyeweefuula kyoba kati bintu omulemu mbadde neerabidde alright komawo tovaawo Alright, thank you so much. Tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo ekya mwasuze mutya omukyala ali wano agamba thanks for bringing Mama Kasato. She really speaks to my situation. I left this abusive, loveless and non-developmental relationship after 26 years of marriage. I have a lot of societal pressure asking me to go back. The pressure is even from my stepchildren, but my biological children are siding with me big time. Any advice from her? Advice gye nandiwadde maama oyo kusooka byonna ye bali kusiima buweereza buno bw'atunuulira omuntu ono
oluvannyuma lw'okuvaayo banga kiri amaze ng'avuddeyo naye ebbanga lye yamala emyaka giri 26 mu kintu kyayisa abusive kitegeeza okuba nga kyayitamu bingi nnyo ate ekisomozo ekibeera mu bufumbo nti obuzibu obwo bubeerawo naye mwana wange okuzaala kusigala kukyajja n'ebirala ebigenderako bisigala bibeerawo kati abantu ababeera ebweru eno tolina bo bategeeza amata edda twagayitanga Kenya agatafa you know naye kati ebbanga lyamaze ng'avuddeyo kiki kyalaba mu bulamu bwe Katonda kiki kyamulaga in the first place ekyokubiri ng'oggyeko banna abamugamba nti bannaye kakati ate ekintu kino kiddemu kubanga ate abamugamba okukiddamu si be bagenda okukibeeramu in the first place ekyokubiri ono gwakiddamu naye ali biki kati ali remorseful yakyukako oba yeeyongera kubeera eri waggulu ayongera kulumya akulaga nti tojja kumuvinga on kubanga oyinza okwesanga nga oddayo this time ofe nga tewali kyakyukamu in fact nga n'ebyeyongerako bibye okusingawo naye bwe waba nga waliwo ekyakyukamu kiki ekiraga nti weekiri kubanga waliwo scenario efaanaganako bwetyo bannange era kakati katulabe ekintu kino bwe tukitaasa tukitereeze bwe kyatuukira n'okukitaasa kitereeza nga kiyingiddemu n'okwettira ddala okutuufu tyonajja ate singa wabaawo ekibya bigenda bubi n'okafiiramu kale omukazi oyo yali yavaawo wano naye sitaani n'amukomyawo kumba ajja okufa kakati ono gwe badde nkubuulira agenda okukomawo already ebintu bigize ng'omuntu yacontactinga dda HIV naye olwokuba nti ye ate yalina ekigendererwa kye kirala ndowooza naye mu kukebera oba yateekayo kintu kidogo we don't know what happened ebintu bigenda okwetereeza Katonda ono manyi muzibu ezo zowulira ze bayita discordant couples wabeerawo Katonda mwene naye Katonda mwene yasigala alaba nti omukyalo ono bambi ali innocent era nayongera namprotecting after like 8 months waliwo ekyabawo nga abantu bano balina okutestinga this time nga tewali shortcut na buli kimu ogenda okulaba nga omanyi tetufe mu kulwanyisa mukenenya mu church tetubayita abalwadde mu musaayi mubaamu akawuka nga omu mu musaayi mulimu akawuka omu mu musaayi temulimu kawuka kiki kyengezaako okuleeta nti owooluganda ono asooka atunuulire omuntu jadda ayina entiisa ya Katonda mu byakola kubanga tugitunuulidde nga yereeta bino byonna oba tagirina ekirala tulina okutunulira society eno gisanyusa kitutaasa oba kitwongera kutubbika waliwo society okubanga egamba aye tugenda kuswala ate Farida munnange ddayo omuntu bwe batuula naye ng'oli gwe bangamba okuddayo ye akanya kunyigiriza eno emabega andi gye banyigira society tekola ki ate saagala kuddayo okubagamba nti akola kino because oli tata w'abaana bange wandyagadde ebyo bibeerewo olememu exposinga oba maama w'abaana bwe yakola ekyo tolina kabiko omwogerako bwe balowooza kati ki ekyakugjayo ddayo munnange ku lw'abaana kakati gwe mwennyini ddayo oba naddayo kubanga oluusi kiba mu bakyalo oluusi kiba mu baami kakati ddayo ne naddayo sooka otuule awantu ogambe Katonda wo ssebo gwe wantonda ndaga omuntu ono kati ateredde Katonda ajja mukulaga manyi Katonda manyi Farida Katonda akola ebintu bye nabiraga ajja mukulaga either oba ateredde oba tateredde then try to talk to this society obategeeze nti gwe Farida oyina okuba gwe kubanga oyinza okuyingira mu mbeera ekulemesa n'okufukamira okusaba ku Katonda wo nga when you always kneel down to pray you just cry kubanga ne Katonda gwe wandisinzizza n'otendereza naye tokyamusinza kyokka akujje ku Katonda talina budde bwa Katonda emikisa gyonna Katonda gye yandikwadde tokyagifuna oli mu mbeera embi ate ng'agikuteekamu ali mu nsi ndala musaba n'obwombeefu atunulire omuntu ono anaddamu n'aba mwesigwa bye yakola nga yabivaako kubanga bw'aba yali mutamiivu bw'abanga kati luli yanywanga ekkipa emu kati ng'anywa kuleeti namba kati weekebere bw'aba yaganzanga luli nga siriimu tannabeera ku percentage gye tuliko kati ekiri kitya bw'aba yakubbanga nga luli yavaayo nga muggyemu linnyo limu kati agende nga amaaso agategese n'oluba bagenda dutwalirako you have to look at all that before you make that decision and it starts with you
kyekiri kyenagambye nti oba luli omuntu alina bye yakukweka kakati nga bivuddeyo tunoonyeza tutya okuyambibwa oba oyambiddwa mu mbeera bwe abantu people have talked to people omuntu oyinza oga nti oyo tujja kutuula twogere era bwe tunaba tuddajjaga nti yennyabo ne bwe kinaba kimwetagisa okufukamira alage nti ateeredde ajja kufukamira naye olunaatuula mu mmotoka wali omukyala omuyangamba nti bwe twatudde emmotoka nga ti nsobola okuyingiza tuleera eyo naye nga wali yalina okufukamira afukamidde ne yeetonda nti ateeredde some people are sick. They need help. Yes. So kama munsendekayo mu wakati mu bizibu bye. Ebintu bino byonna tubitunuulire tubirabe. Health wise tubirabe. Obulamu buno tubutunuulire. N'omuntu ono tumutunuulire kubanga tuyinza omusaddaaka mu kintu ng'ate abaddewo ng'asobola okulabirira abaana bano ate oli batasobola kulabirira ne bw'aba mukyala kubanga tulabye n'abakyala bangi nnyo abatuusiza obulabe ku baami mu ngeri ezifaanagana ku bisi. So it starts with her. Kiki kyalaba mu muntu oyo alina kyagenda omwongerako oba addayo mutoolako endagaano yaabwe yali etya kati atunule mu ndagaano kubanga yaffe yekanise ganija kwagala society byendagaano zammwe tebimanyi lwaki bajja ku mbaga zaffe mulekerawo okujja ku mbaga z'abantu ne mubeerawo ne tulayira ne mukuba mu ngalo ng'ate bwe tunatuuka okwogera tulayira mujja kwogera birala tulayira. In fact kati ngenda kukola kaweefube njagala kati embaga ndooza gye sinaba kwetegereza bulungi nnyo y'ensiraamu kati ngenda kukola research ngendeko ku mbaga ensiraamu ndabe ebibeerayo bulungi. Ng'onoonya ki? Njagala kulaba birayiro bino biba bitya kubanga bino ebyabalala mbimanyi agamba mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde ne mu buki nja okwagalaga ate lwe batuuka awo fe ababeere no mu audience ne tukuba akalu ne tukuba engalo. I always don't clap. Ffe tukuba olina okukuba kubanga bali balayidde. You're not responsible for what else happened. Kakati bw'omala okukuba engalo bw'ajja n'akuyitiramu kyayitamu nga kisoomooza ku ngalo zo ziriteekako baako ky'oyamba kubanga gwakola gwakuba bukumize si kuba ngalo n'obululu obwo era lwolinaana mu kyaki ogenda kwezi nemamakasato bamuyise lwampaka kubanga byendabye byempulidde abakutuukirira bye bagamba you know kugamba I just hate some parts ogambye nja kwagala nja kunyira n'ayogera nakano nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi muno n'akwata bukwasi ku ssimu eyo n'amuba n'erinnyo ne livaamu naye nga yaga nti nkuwa ebintu byange byaki netuuka n'okutegeka emisomo bannanga abakyala mwesonyiwa essimu z'abaami abaami mwesonyiwa essimu z'abakyala abaalayira nti nkuwa ebintu byange byonna eby'omusimu ne gy'emisomo twandibadde tutegeka gyaki ebirayiro ebyo sinze nabiwandiika biri jeno ojja kungamba nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi nja kyogera because kyaki kyegamba naye nga gwe nkusaanye ku ssimu yange ng'oli omuwedde nti obimpadde era mu bantu abamu that's how it is. Kakati kyekiri kyetugambye nti mu bulwadde ne mu bubi obuteesigangana mu bulwadde ne mu bulamu tukyongereko nenfuna bufunyi malaria n'otajja kwebaka njagala omira empeke zo in peace ani agaye mbwobeerawo simira mpeke omuntu nga wasuze naye mu buliri nga wagenze okwebaka ng'ategedde nti olina ekikuluma ne bukya ku makya nga takyajjukira nakuba kati owange webase omutwe gukuluma kati guli gutya nga takyajjukira naye nga yagaa nti mu bulwadde ne mu buki and for your information yego mulume ayagala bamusige kakyapambalasi baleeteka mu China baleete panado n'ekiwere kimuwozaawoza n'ebiringanga ebyo bino ebyenjogera byebimakagaabantu era batunudde kati beesongamu emimwa kakati kiki ekiri mu ekyo ebintu bino byonna tubitunuulire when we are in this premarital counselings abasomesa mu premarital counseling bakkeko ebuziba mu kusunsula ebirayiro bino omuntu akiveemu awo ebimu ku bireese obuteesigangana mu maka ndowooza ne bye tusomesebwa nga tugenda okuyingira mu bufumbo buno bibulamu okunywezebwa bwe biba nga ddala bisomesebwa kubanga nze ekisinga okunnuma some premarital counseling classes ntono nnyo titezimala luli twalinanga enkola nga wabeerawo okutuuza okubuulirira kakati bafalida temukyayagalira ddala bakyala bali mu myaka abantu baffe abatubuulirira najja eyongeddeko waggulu era ali gwe muleeta kati mwe aba TV mwe muyambye okujjayo ensi okutegeera what Mothers Union is n'obulungi bwa Mothers Union ng'ekibiina ekivunaanyizibwa bamaama naye ebbanga lyonna nga njogera ensi yonna endaba abantu nga bamanyi Mothers Union kitegeeza mpale nnene
kitegeeza peti nene kitegeeza bulenga bunene ng'abantu kyebamanyi empale ziyizennemezaita mothers union naye kati abantu era nze mbeebaza nkwegayidde ne bakama baffe bonna abavunanyizibwa tv zino bagambe nti omukyalo oli yabeebazizza kubanga platform zino ze mutuwadde ensi kati etegedde bannange mothers union bambi be bakyala baboogera bino be bakyala bagenda mu community ne bakola bino be bakyala bayamba ku baana nga batuuse mu stage efaanaganako bweti be bakyala bayimirawo ng'abaana bafunye embuto nga tebanneetuka naye oli baali bamanyi ebyo byenjogedde and for us twagamba we shall advocate for it ensi etutegeere kiki kye tuli nzirayo ku kiri premarital counseling mu chachi olusi bwe basomesa Farida bakusomesa bakuweereza simu ugenda kulanga kuleeteza soda mbiri nokyamuka nosituka ofulume bwe kasoda katuuse munnange webale eri tikyasomesa naye musomesa bbanga ki kisinziira ku nzikiriza ez'enjawulo ewammwe musomesa bbanga ki ewaffe tusomesa ebbanga eritali ddene nnyo ate eritali ttono nnyo ate eritamala bulungi obufumbo nkuze enfumbiriddwa ku 27 ebbanga lino lyonna temubaddewo kunsomesa oba oliawo ne gyembadde nga tebakitwalanga ensonga kakati okubuildinga okwesigaŋŋana ngenda okuyingira mu kintu kya myaka egisigadde egy'obulamu munsomeserezaako emyezi ebiri nze nina kye ŋŋamba bamaama ennaku zino wewaawo ne bataata abaana baffe engeri gye tumanyi nti gye bujja mu maaso bajja kuyingira mu bufumbo buli wabeerawo ka point konna kosobola okukoonako katooneko kati kubanga waliwo byokoonako kati nga tebiina kye bimukola asigala yeye munnange ojja kukola ofumbirwe kati bona ofumbirwa nga luumu yefe ekisenge kyo kifaanagana nga bwe kisanze kifaanana kati ako kayingira maama bw'olibeera n'omukyala ng'obeera naago agaviiri agasakaatidde gatyo kakola ki kayingira ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati bwetutuuka mu zino premarital counseling ez'etteeka ez'essimbo nazo tuzongera ozimyumyula tukakasize ddala wa obuzibu bwe buva ekigambo ky'obuteesigaŋŋana kivuddeyo nnyo mu session y'okusoma buli kafankunaye yenna akireeta era abantu baga nti bw'owulira nga tokisobola eva mu kintu kati kakati nammwe bambi mwebale nnyo kwagala ba myaka gyammwe bambi era balabika bulungi naye si bonna nti balina kye mwetaaga one they're not experienced abamu okiyingiramu naye nga tebakikwagaliza kubanga basuubira ddala okusinziza ku mpisa zaabwe tebalibeera zeriyo omwana yanga nti maama kati atonze bannange simanyi nti eriyo nayinza okwetulisizaako bomu nampasa kaye mwenyini nga yeewaako obujulirwa kakati ate bemusitula ne mukola bridal shower ne mukola kwanjula shower oyo yali akugamba kansula mubobola bange omanyi me I create a safe space for these young people kwe baneetagira netunyumyamu kubanga bwe tutaaveeyo nga bamaama nga tugamba nti tuli ba mothers union twagala abantu batwegatteko twagala obwesigwa bubeere mu maka okozeewo ki lwaki nninda okunenya obunenya nga nfunye omukisa ogubeera wano mu mwasuze mutya nenjogera n'abantu omanyi kati abantu abandaba omanyi abajjayo dabupeni wabakunootinga kati omanyi ekiri ku simu yange lwakuba beti yakiteretse nagenda ogivako nga eriko bino nabiri you know I'm impacting the community kakati oli baga nti mami ffe tukuŋŋanye wano abawala tuli singo naye twagala otuyitiremu feeyo tutyayo waliwo baga nti feeyo tutyayo naye kati jangu otukookingemu tujja kunywa kacyayi kaffe wano n'amafuta tujja gakuwa neŋŋenda nembabuulira byonna bye baali batya nembibabuulira kwagalaba afa bulijjo kino tukityafe bulijjo tumanya abasajja babbi fenze tagulada ne poloti yange you know what am I bringing out ti bwe tuba tunaazimba obwesigwa we should not wait kati maama okuzimba obwesigwa munange tuli bapya twakeefunanga okumulaga nti ndi mwesigwa mwesimbu buli kimu nkimuteeke maaso nti mukwano esimu yange yiyo terimu password feel free to enter it wherever you want nti mukwano omusala gwange gwe guno payslip nengireeta at every end of the month oba nengikulagako nobanga olina idea nti mukwano eno gyentereka sente zange busaving bwange bwe mbadde nabo bbanga lina lyemmaze nembazisina bwe buno nti wenguzeeyo kaplot ekyo kitegeeza okuba omwesigwa nti neba x nabo nemba kubuya nti munenjagala kubeera mwerufu gy'oli kwe kumanya g'obuulira ebyo byayagala kati gweoyinza okuba nga oyagala omubuulira ba x naye nga yamanyi bulungi nnyo nti teyayagala ba x ayagala gwe you get that kiki kyayagala ajja bikubuulira
nawe omubulire byoyagala kwe muzimbira obwesigwa sigwe kuleta byo omanyi x gundi yali mulwanyi xw nga ye mukubi tayagala x tumuveeko x omusaala mu banka bweti interest yeri mu ekyo kubanga eriyo omuntu nga yayagala farido bayina omusaala oba talina musaala kati gojja owoza bofuna omusaala ate naddala bafuna omungi okusinga ogwabwe owoletanga kyakulwanyisa oluganda tuyambe bwoba okufuna so what kiki kyayagala era mu kunyumya kuno ojja kuwulira nze banayina ndyagadde omukyala ajja byayagala nga nfumbira kamere kale oba byayinza okuba ngaakola naye ku weekend ngasobola okufuza budde nantegekera olwomanya kakati awo bwoba wakunyumya naye nomubuuza kakati ku weekend kuno bwe mba wakufumba tufumbe biki you get that bwe mudduka nnyo mu bino bayirawe tulina obuzibu n'ebyensimbi ne ba x n'amasimu n'ebyo byonna byali tebinnaba kubeerawo nga Farida Katonda akutonze anti byajja bye bitukyankala kakati wakati mu kujja you can talk about that you can even talk about the phones tukomawo ku simu zino nze I don't mind Farida bw'okwata essimu yange ekyo n'okitegeera kyokka ate bw'aba tamayindiga kwata simu common sense gunayogeddeko akomewo tekitegeeza gikwata oginyiga oginyole bino gize bino kubanga tamayindinga oba kyenjogera okitegeera ekyokuba nti nno tamayindinga kulya mmere oba tekitegeeza nti atefumba bubi amanyi nebwensuulamu nenjibamu ebizizi nensaliramu ebinyanyanya nebitajja it does not mind tekikuwa betu kukola bibi kubanga he or she does not mind so can you talk to the two of you buli lwe mwogera mu ababiri ekisookera ddala you bond ne mu buildinga bye mwagala obwesigwa bwe bujjira n'aleeta ekikye n'oleeta ekikyo sigwe kujja omanyi w omanyi bino nabiri omanyi essimu you know era oyinza ogireka awo olwokuba nga akwesiga amanyi bulungi nnyo nti ate tolina nnyo kyojagaza tajja gikwatako ate olwokubanga naawe omwesiga omanyi bulungi nnyo nti n'omukyala ne bwaba yamukubidde omukyala asobola omukubira nga si byaloove nga bya mirimu nga bintu birala ate nenjagala nnyo okumanya ki ekirimu oli agikweka ennyo akukuta naye bamukubira nanoonya netwakabaka ku geeti wagirekedde walabika tewali kyamaanyi kirimu so you know kino kyebutandise kyekibazimba okutuuka ku kyemutuuse kubanga we have so many successful marriages however much tulinayo naye when you look at the percentage ate zibadde successful ziriko wagguluko however much n'omulabe zazanyiddemu azizanyiddemu so ebyo byonna tubetunuulire bannaffe bambi abatafunye mukisa kumalako bulungi tutegeere obuzibu buvuddewa tubayamba tutya okusigala nga balamu nga bo bennyini basanyufu si kusanyusa ezo society zammwe kakati nabaana abaliyo biki ebibayambye okubeerayo binayamba bitya bano njagala nnyo okugamba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi buli lwe mwagala okuyingira mu nsonga yonna noonyayo ate siniya mu ekyo seniority kikulu tokuŋŋaanya bano banno bwe mwali ku yunivasite bwe mwesala obuwero bayina ebyo mufune omulala ababulira amazima agakola ki agakaawa naye nga babulidde amazima ekyo nakyo kitumenye nnyo osheyalinga n'omuwala nti kati bwe mwatandika kino washeyalinga naani kale nayita mukwano gwange mukwano gwo nga mufumbo nedda ye yavanga nawaabwe kagamba ng'olaba bambi n'oli yandiyagadde nnyo muwa ideas zinamuyamba nga bambi tazimanyi tomunenya namunenya oluusi ne mu famire muno namwe mututunulamu ng'oluusi abamu ate abali mu famire nga nabo babi bazibu nga bafu nnyo ng'omulembe senga w'emikolo yaani tiye senga katandika era gwe balonze oyo omwana tajja kubeerayo oyo mukazi muyaaye oyo mukazi yakakula abasajja bwe bati kugamba nga senga katandika bwe bamwogerako ebiwerekera byonna tomusuubirayo kubaako kyagamba mwana ono obufumbo si butandikira mu bulimba abantu bazzemu basuubira okugamba obutali bwesigwa butandikira ku mikolo senga najja ne baga nti obategedde abo balaba obamanyi kale kibamanyi nabo naye kamala okunoonya galubindi anti yabeera oli owekyabaddaasi kakati nze mukyala kasaato nga nasibye gomesi yange omwana wamwanyinazi ayanjula nga nzijanga mupita senga wekyabaddaasi nga n'omukolo ogujjankomawo nga talina birala byakkola you can't put me there nze abako bwe bajja ateeka okuba nga mbamanyi sirina budde bwa beegaana kubanga ntandise okulaga abantu bano nti omwana wange gwentendese mwetendese okwegaana ebituufu entandiko obubadi bwa mikolo waliwo obubadi naye nga bukebuziba mu kulimba
gwe kyoyagala okugamba be batalimbangako ne bajja naga nti omukowo ono tumumanyi basenga tusanyusa obalaba mubamanyi tubamanyi baabaana tebafumba amaka ge bayiseeko okujjaawo mulyoke mutuzze mu katemba mutulwisa tulina ebirala byokkola kiki ennyo kiri special ekiri awo ekitali wangika so mu bufunze maama tuzimbe obwesigwa tutandika obufumbo tubukolerera yes weesige munne ajja kwesiga teekawo embeera ate bw'ozuula omuntu nti ofubye obukolerera kubanga eriyo abatuula bakatika kati nze nfubye buli kimu nga maama Kasato bwakyogera ndowooza butambulira nawamu n'ekitiibwa naye embeera bw'eba egaanye change the space ako kakulu tolemera bwe banakukuba kukujja mu maaso na nyiina buli kimu kyonna change the atmosphere. Salaamu alaikum. Byebyo byolwaleero. Thank you so much Mama Josephine Kasato gutubadde naye. Yes, twongera okubayizaayiza emyaka 7 egya MWASUZE MUTYA. Thank you so much for being a part of the show. Tujja kuba tubategeeza tunaakoza tutya emyaka egyo 7 si myangu. Shows come and go nga tegiwezezza na myaka oba mwaka. See you tomorrow inshallah. Bye bye.